nolwekyo yembeera eriwo ya kulwanira Fred Kajubirumbuye nga twagala okulanga message eno egenda viral egenda international olw'ensonga tekyali ku local level eri ku international level ensonga ya Fred Kajubirumbuye nabangi bateredde waawo mungere okukuba nga temuzikiza twetaaga muganda waffe kubeera free because bamukwatira bwerere n'okutuusa olwaliro abasajja bakyagaanye okumuta lwakuba nti amawulire ge tufunawo agatali mabi nti muganda waffe ali ku deportation center ettaki olwange Mr. Update ye oli mutuufu nzirekedde Isima Fala yaba azivera kezo program oba Isima Kalevu nzeyi Kalevu bwe bazibeerako nolwekyo ge mawulire genjagalde okubeera nga mbategeezaako enkya ya leero ekyokubiri Mr. Update twongedde okusaka Mr. Update Kawempe North eyongedde okulumya ab'ebitundu ebirala sofa items ebintu bye twakasaka kanzi basomere wano soma itemu kasoke mbasomere items ebintu bye twakasaka ebintu Mr. Update bye yakasaka bye bino wammanga bucyanganzija nabagambye ekintu nkikuba in a lobodobo style bwetulwana otalwa Kajubirumbuye bwetusaka bwetusaka nolwekyo Mr. Update ebintu bye twakasaka bye bino wammanga mbasomera list yonna nga bweri ekisooka Mr. Update nasase ambulance eno amaanyi g'abantu gasiimye ambulance eno ebere presidential ambulance because tuna ambulance already 3 eziriwo kati mu ambulance ezo 3 eziriwo eneba yakuna kati ambulance eyokuna abantu bange Mr. Update eyebere presidential ambulance era bwetuuka e Uganda tugenda gidecoratinga bulungi nnyo mu kala zaffe za NUP tutekeko ebifaananyi nga bya president yekka era egenda kubeerako ekigambo the presidential ambulance mu kala emmyufu twasase ambulance emu Mr. Update nensaka MRI scan emu MRI scan mu Uganda amalwaliro 2 gokka ge gagirina kuliko eddwaliro erya IHK ne Kampala Hospital eddwaliro eddala erigenda okubeera nalyo bagiyita Kawempe North Hospital MRI scan emu ne tusaka kye bayita ultrasound abakyala abazaala ultrasound eyo mugyetaaga nnyo naddala abakyala ab'embuto kubanga gye bakuteekako ne bamanya omwana omutima gukuba gutya omwana ali mu mbeera ki omwana azannya bulungi bali mu bameka mu lubuto ultrasound etuyamanako n'okumanya omwana mulenzi oba muwala twafunye ultrasound emu Mr. Update sofa nenfuna emifaliso sofa nyinawo 10 nabagambye nti Kawempe North Hospital erimenti okubeeramu emifaliso 25 kitegeeza emifaliso gino emirala ngenda gigaba mu malwaliro amalala aga gavumenti agali mu mbeera embi abantu baffe gye babadde bagenda ne babonaabona n'amalwaliro agamu aga KCCA ebitanda emifaliso giri 10 Mr. Update nenfuna orthopedic mattress 40 orthopedic mattresses ezo kati tugeze omuntu wafa alumwa omugongo alumwa mu nnyingo omubiri gwe teguli physically fit omufaliso ogwo agwebakako gumu massaging omubiri gwonna mufaliso naye nga guku massaging omubiri gwonna abali kuno nga muli basawo ebyo mubimanyi bulungi nnyo byendi mu kwogerako Mr. Update netufuna CT scan emu CT scan kati yeyo muntu afunye ebinubu obuzibu buli internal ofunye accident na yeto fulumiza musayi tokoze eki eyo CT scan nayo Mr. Update tufunye emu era nayo yakwongera kuyambako bantu bange abekawempo kubeera mu mbeera yagaza Mr. Update netusaka fire brigade emu
fire brigade eyo nayo egenda kubeeranga tuyambako sikawempe yokka fire brigade egenda kubeera ya ggwanga lyonna egenda kubeetambula wonna fire brigade yaffe eyo era budde bonna nayo egenda kubeera nga etuuka mu ggwanga lye bayita Uganda. Eno fire brigade size zino zikajambi ya government ya M7 zeina. This is an advanced fire brigade. Eri 2 in 1 ekozesa amazzi ekozesa ne carbon dioxide bwebanga eri mu kuzikiza omuliro. Tini kesi bwokuba essimu nga temuli mazzi carbon dioxide akola bulungi nnyo mu kuzikiza omuliro. Nolwekyo fire brigade nayo twafunye emu. Mr. Update tufunye engoye ez'abalwadde endibota 10 engoye z'abalwadde ng'omulwadde ku makya ayambala olugoye lulala mutuntu n'ayambala olulala olw'eggulogulawo n'ayambala olulala ekiro n'ayambala olulala nga bukya n'ayambala olulala ezo engoye twafunye endibota 10 ezo zo zigenda ku Kawempe North Hospital. Patient dresses ezo twafunye endibota ziri 10 ezo nazo zigenda kubeeranga zo za specifically ezo za Kawempe North Hospital za balwadde baffe. Twagala tuzigabanyemu maternity ward nga ina zaayo abaganda baffe aba accident nga bayina zaabwe baganda baffe buli department egenda kubeera nga eyambala kala yayo mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital. Kati ne tufuna kye bayita ENT machine. ENT machine eba y'amatu. Tugeze amatu tegawulira bulungi, amatu owulira nga galimu ebikwakwaya ne tufuna ENT machine. ENT machine eyo nayo twafunyeemu. Nabadde njagala 2 ne banga Mr. Update ne bannaaba ensi endala baagala abalobinga ne nfuneemu. Nolwekyo ENT machine nayo twagifunye. Kakati eyo department neggwa ne tugenda ku dental department. Dental department eyo nayo ebyuma byayo twabifunye ebigenda okubeera nga bituyambako. Nolwekyo awo nawo wawedde. Ne tufuna ebigatto by'abaganda baffe abafuna accident, baganda baffe abafuna abalina obulemu twafunye ebyo obugaali nyina obugaali 4. Obugaali 4 buno obugaali buno siwe buno obugaali obwa bulijjo, buno obugaali obuli advanced nga akagaali omulwadde akatuulamu ne mukasettinga ne muteeka konti ne mukasettinga mu system ne mugamba ti akagaali kano agenda Lubaga Hospital ne kamuvuga buvuzi paka Lubaga nga tekaina we kakyamye. Bane abazungu b'amaanyi nange kana akagaali banaye mbabulira mazima. Mr. Update olwo nange nja katambulirangamu ne wankubadde nga siri mulema. Nja katambulirangamu. Saboko settinga bu settings Lubaga Hospital kati kone kanoonya direction ya Lubaga Hospital. Lwakuba problem y'ebintu bye Uganda tebiri ku Google Map. Ye problem nti ozo kasettinga mu Lubaga Hospital omulwadde ne kamutwala ku semwayi ekireka mugenda okulya nti ate omulwadde kamututeri migo kubanga Uganda teri ku Google Map. Nze lumu nagenda n'emmotoka e Uganda ne tugiteekamu nti ngenda Nsambya. Emmotoka Ensambya mumanyi emmotoka gye yatutwala yatutwala eri kireka kuwembule kasana teekamu yangambanga turn left, turn right, when you reach 100 meters turn left, when you reach 300 meters turn left. Okukakana kireka yakati olwagiranga kagogo map kangamba you have reached on your final destination. Ngeno gira bwenti nga abasajja bafubutukayo nembo, abasajja bafubutukayo nembo final destination, abasajja bavaayo nenzo wali ekireka nangamba bannange emaloka ntadde mukangundi katomutom mbadde ngenda gundi Nsambya tinedda Mr. Update toleko badoze kwekalakasa nenfuna emigaawo. Kizibu kyatulina e Uganda katika n'akagaali simanyi bwe tugenda kukikola because ko okateekamu okatuninga mu tuninzi n'okateekamu Lubaga Hospital ko ne kanoonya direction ya Lubaga Hospital, okateekamu Buteesi Nsambya ne kanoonya direction ya Nsambya, okateekamu Buteesi Kawempe North Hospital ko ne kanoonya direction ne kati kyentiddemu ekyangwako lulinga ntadde katomutomu mu mmotoka kiyinza okuba lwadde. Kati tetugenda okukola tetugenda ku settinga kugamba nti omulwadde tumusettingire ko keevuga omulwadde tumugamba weevuge
Wa muna abalade bazo okugamba nti Mr. Update yalese bugali tukuba migo kubanga Uganda kyokka kiri ku Google Map tocha chambers zo baziteka ku Google Map safe houses zo ziri ku Google Map gwoluteka mu bwoti nti Lubaga gyendaga katomutomu kakuvuga kakutwala eyomba kubiba amigo je kakuzza kireka wa eyomba kubiba emigo ejo sibira ate botuka makuba emigo nga tomutomu egamba nti otuse ku final destination yo ngemboke etokota nolwecho obugali obwo bugali tufunye bina obuli advanced wheelchair tufunye bina nga okateka mbutesi bot koneka kutwala Mr. Update gundi jotaddemu address jotaddemu koneka evuga bwevuzi obwo tulina bina tufunye ebigatto by'abaganda baffe abafuna obulimu abakolaki ebyo byo bingi n'emigo gy'abaleme egyo gyo mingi nolwecho bino byo ngenda bigabira bwerere bino byo ngenda bigabira bwerere era bwenkomawo tugenda bireeta wali Kawempe North Hospital jangu ofune oyina muganda wo yeetaaga omuggo weeguli oyina muganda wo yeetaaga ekigatto weekiri ebyo byo mu Kawempe North Hospital olwedde waliwo n'ebiriwo kati ebyo byo mugenda kujja mufune bya bwerere naye omulwadde olina okujja naye ne tukakasa nti kyetukuwa togenda kukitunda tetwagala ate mu bitunde twetaaga omuntu alina okugulu kumu naye nga yeetaaga ekigatto kino ekimuyambako okumuwanirira ebyo tugenda kubawa bya bwerere n'emiggo era wali ku Kawempe North Hospital ebyo byo nabireese embungi nnyo ebyo byansoose nayo era ne bwogenda kati bankubira bukubizi simu Mr. Update ono gwomusindise tumuwe ekigatto timumuwe Mr. Update ono gwomusindise tumuwe omuggo timumuwe ebyo byo olwedde byansoose nayo bino birabye ebigenda empola wa bino bya ku mail bigenda gena mpola naye bijja kubanga bitutuukako budde bonna kakati Mr. Update twasaseeyo computer ziri 10 computer zino tugenda kuba tuzikozesa mu Technical Institute tulina Kawempe North Technical Institute katugenda kubeerako ne department eya computer eya computer department abana baffe abagala abamanyi software obulungi mugenda awo muyige bino muyige biri web designing what so eyo department nayo tugenda kuba nayo mu Kawempe North nolwecho mwe abagala okuyiga computer mugenda giyigira kubwerere web designing zonna byonna ebikwatagana ne computer accessories byonna mugenda kubeeranga mbiyigira bwerere mu Kawempe North Hospital nolwecho eyo department nayo egenda kubeera independent department Mr. Update netufuna ebyalaani biri 1200 ebyalaani bino sibi ebyalaani ebya bulijjo bye bino ebyalaani bitunga amasweta bitunga kapeti bitunga amasuuka bitunga uniforms bitunga jackets bino ebyalaani sibi ebyalaani ebya bulijjo bino ebyalaani ebiri advanced ebyalaani bino nabyo tugenda biteeka mu Kawempe North Technical Institute because twali tusazeewo tubigabira abantu naye abantu bayinza obutamanya nkozesa yabyo kati ate tugenda kufuna abaana abakugu abamanyi obikozesa because bino ebyalaani ate biri more advanced si ebiri ebyaffe ebyokunyenya bwoti bino ebyalaani kyo okiteeka mu wuzi n'oteekako bwoti n'okiwa ebipimo kyo ne kifulumya essuuka ng'ewedde n'olwekyo ebyalaani ebyo nabyo tubifunye era bigenda kubeera mu Kawempe North Technical Institute kitegeeza ekifo kye tulina kifunda ku bintu ate kati bye tulina wa Mr. Update nadde akafonfunye katonotono naye ate bwe nazze eno ne bangamba segirinya ebintu biibyo era abaka bannange mbabuulira eddobo ngenda kulibawa bwe nkomawo eddobo ngenda kulibawa ne babaka bannange bajje basakire ebitundu byabwe ate gwe munnange si mu bubi ebintu bingi nowe mindi asena abasajja bali eno bakuŋŋaanya ebintu ne babiteekaawo tebalina kye babikozesa bange Mr. Update jamu nengamba bane ntandikirewa sikutosasula yadde olwataano
nengane banage zine ensi tulizituukako nengamba kati bino ebintu nebigwa ku bakungu ba gavumenti ye Uganda ayinza okuggulawo amaduuka nolaba aguddewo edduuka enansana aguddewo edduuka ebwayise ewandegeya enakawa nebigwa ku bakungu ba gavumenti abe Uganda mama yawo alabirawo bizinensi era nage kati bino kati wabawo wenaalemu muyekka biraba bino ne babimuga bibyo tukuwadde alalala kyakola ngaggulawo mugeno kulaba omusajja alina branches ezenjawulo ebintu byebimu nemugana yono yaggulawo branches ezenjawulo bintu byebimu yabijjawa kumbe yajja eno ne bamuwa donation ya bwerere ye bwatuuka Uganda naggulawo maduuka nagambye era bannaye Katonda ayambanga nebibanga bigudde kuwa NUP owa NRM oba Bosco bino nabirabako Bosco oyinza omulabanga aguddewo Bosco Computer Center tutunda TV ennungi TV UZD TV janku Bosco Computer Center tuguze TV nokanti yazisuubulawa kumbe yajero ne bamuwa donation bwerere kati bino ebintu ebigwa mu mikono gy'omuntu atalina mutima mulungi atunda butunzi era babadde babifuna bana abasajja b'NRM naye nga baggulawo maduuka mu kibuga kati banyiivu bagamba kalera basegirinya nti alirese agenda kuyamba bantu agenda bigabira abantu ku bwerere bintu by'abantu nolwekyo ne bigwa ku b'NRM oba oli awo n'olaba Bosco Fridge Center ye TV azijja wa Bosco kumbe Bosco yajja n'omuwa donation ya fridge agulawo edduuka lye kati ogenda okulaba branch eno branch eri bino ne bigwa mu mikono gy'abasajja bo bagulawo obuguzi maduuka kati ffe tubalazeeko nti osobola lobinga ekintu ne kiba ky'abantu tekiba kikyo because abantu abadonatinga bino ebintu tebabikuwanga ggwe obeera mulandira oguyitako bino nolwekyo embeera bwetyo bweri era baganda bange ba NUP ba MP nabo balina okujja balobingire constituencies zaabwe omanyi tulina ekintu kye tuli mu kuzimba kye mutannamanya twagala ababaka ba NUP buli kitundu gye bali nga ense batendereza butendereza nga bwogenda Makindye bagamba nti Nyeko Deriki eno tetumubanja nga bwogenda Enakawa Jowero Ssenyonyi tetumubanja nga bwogenda wa Balimwezo nga bagamba Balimwezo tetumubanja nga bwogenda Ekawempe North bagamba Sagirinya Muhammad tetumubanja nga bwogenda bwogenda Ewakiso nga bagamba Naluyima tetumubanja kye tuli mu kuzimbe ky'ababaka ba NUP nga buli omu ayogera ku mubaka w'NUP baga nti NUP twafuna bali twamala tetubanja bwe twali tujja abasajja bagamba mu bbanga ttono nnyo mugenda kuba mumaze okwejjusa ababaka b'NUP mugenda kuba tebagenda bakolera mugenda kwejjusa mwawuliddeyo omuntu oyejjusa buli muntu yenna ali happy eri ababaka ba NUP lwaki because ekyatuleeta tukimanyi mulabe Balimwezo omuganda wange olwairo naye alonkize ambulances 3 neŋŋamba awo mbeera musanyufu nnyo buli wenda omubaka wa NUP ng'ali active ng'akolera abantu bannange Mr. Update ngamba ne bwenfe nkya because tulina ekintu kye twagala okulaga eggwanga Uganda nti ffe ekyatuleeta kukola nolwekyo abaka ba NUP mbabuulira mazima ensi yonna bagitadde ku bunkenke kati ate Mr. Update nyina kyennwana njagala Kawempe North ebeere capital city y'eggwanga Uganda mumugenda kutya singa Kawempe North tumala okufuna Kawempe North bus service nga yaffe Kawempe North training nga zaffe Kawempe North schools primary secondary kindergarten nga weziryawo ne university Kawempe North University Kawempe North Technical Institute Kawempe North bus services ebintu byonna twetaaga bya Kawempe North nga byonna tubimaze then nga tutekayo okusaba kwaffe nga tugamba nti katwetaaga Kawempe North ebeere capital city y'eggwanga lye bayita Uganda awo Mr. Update ekyange kijja kuba kigguse yensonga lwaki mulengera ebintu byonna mbikolera ku speed nolwekyo ebyo sofa byenna akasaka kati ebiri mu pipeline nga nabyo ndi mu kubiira obinga nabe nga mbifuna twetaaga ekimotoka ekinuuna mu toilets
ekimotoka ekyo ekinuna mu toilets kozi mu kawempo omwo abantu engeri amazzi gye galima kumpi nnyo liwa sima toyi atuuka mangu ku mazzi katwetaaga emotoka ebinuna mu toilets ekyo nakyo nakirobinze nendobinga ekimotoka ekigira ekiyoza enguudo zeno mbulaya ssebo bakeera zooza luguudo n'otuukako lonna nga lumasamasa bwe ruti twetaaga kawempe north ng'emasamasa bweti ekimotoka nakyo ekyo nakirobinze n'ekimotoka ekirala kyendi mu kulobinga kyekimotoka ekisomba kasasiro ku bantu ekimotoka ekisomba kasasiro ku bantu ku bwereere ate bino emotoka byeno biri advanced oteekamu ebisasiro amangu ago nekibikola kino nekibigaaya nolwekyo ekimotoka ekiyola kasasiro ekyo nakyo kiri mu pipeline Mr. Update kati ekijja okusembayo keka akawempe North Chopper ne bannanga akolwe n'akafuna bannayi mugenda kuba munguddeko kwolwo mugenda kuba munguddeko kubanga ako akawempe North Chopper lwaki tukeetaaga poliisi yebonyabonya nnyo pulezidenti wange ne bagenda ewe ne bamusalako ne balemesa buli motoka efuluma kati mba maze obateekamu eddobo mba maze okubateekamu eddobo singa tufunako akawempe North Chopper kakeera wa pulezidenti baba kyali wano bakyolezooledde ng'abayitako ng'olweggulo adda ng'abayitako ng'olweggulo adda ako kakawempe North Chopper simanyi na lunaku bannanga akoko awo nja kuba mbasse bannange nja kuba mbasse wa poliisi egenda kuba enogeddwa eddagala kati mu campaign eneddako ka presidential chopper ke kaba kagenda okukola emirimu nga president tugamba alina walaale nti aluwa nga kamufubutula emisinde dakiika ezi ng'ali aluwa ng'ayogererawo poliisi ebejja nga kabuuka ali waggulu aba yakamala poliisi ng'egyezingako olunaku tuyinza okuba bannange muyinza n'okutya olunaku tuyinza okuba laale zaffe nga 2 naye nga pulezidenti waffe ali safe nga tewali kimutuuseeko ffe tubeera eno okumanya bajja tya message ewedde pulezidenti agende ewalala ng'agenda eri aba ayogera biwe amaliriza kati ng'abasajja babeera nabo bennyininyini nga ne poliisi enywera nsi ng'ekalengera nga bagamba kaakano kali eno eyo kawempe North Chopper banaye katusabe bulamu bannange katonda tuyambe bannange Mr. Update omumu bulamu ekyo kati ekyo kirooto kyange ekyakacopa era ne bangamba nti Mr. Update kacopa kasibenga miliyoni emwemu buli mwezi mu myaka 5 kaba kaweddeyo bannange nkasibako ne manya nti myaka 5 president wange wana banoonya akalwa akaddako tekimwetaagisa kudda mu zino motoka wansi tuba omwo waggulu mu bbanga kubanga lwo wenda banga bamusazeeko ewaka ne nga ne kati singa ntubadde woleka copa singa yafulumyeyo dda ekyo nakyo kati ebyo ebiri mu pipeline biri mbalaze bye tusase n'ebiri mu pipeline nabyo mbibalaze mbabuulire mazima kye tulina okusaba tusabe bulamu birawe na katonda jabbi tutuusaako pa presidential chopper yensuza nkukunadde nga lumonde mu kikata kwa buli wona wanga musajja kamange bamusazeeko ningamba yi katonda president wange wuya asaliddwako singa tubadde ne kachopa walonge tukasonde sika kusonda mundekendo obinge Mr. Update ekifo mwakimpa ekyobwemupi mundekendo obinge kuba mwe kasita mwakwata eddobo ne mulimpa ne mugasa girinya ogw'okulobinga muki gugo kati nze mundekendo obinge oliokulaba abasajja nga enanga buli budda ajjayogera kachopa olweggulo mumulaba olweggulo ng'enanga ajjayogera kachopa nti kachopa katulemesezza okukwata omusajja buli tuba tugenda okutuukawo tusanga yakavaawo tusanga asimbudde jukira bo balina ennyonyi emu eno kajambiya gye balina erimu ebitambaala ebyeru ade Uganda bannange nali siraba ku nnyonyi erimu bitambaala nasooka giraba Uganda erimu ebitambaala bino ng'ebyentebe bye twateekanga ku ntebe za Johnson mu butegedde obwo obutambaala abantu abakulirako mu kyalo ng'oli wano waliwo obutambaala obwo bakadde baffe bwe baateekanga ku ntebe za Johnson ennyonyi erimu ebitambaala nasooka giraba Uganda babebe kulo eno Catherine kusasira bagendeyo ku meeting ga boss Kaluwa ne bagigenderamu ng'erimu ebitambaala ebyeru ebibeera mu ntebe za Johnson yennyonyi yokka gye tulina Bombardier zo zaafa dda ezo Bombardier mumanye ekyagwa ku Bombardier kasita Bombardier bagiteekamu ekigere kyente Moroccan Bombardier ne bagisiikiramu emmamba Bombardier ne bagiteekamu akatogo ka muwogo
nengera ati eno Bombardier tegenda kusigalawo. Bombardier twagenda okuddamu okugiraba ng'esisa amafuta bali mu kugisindika. Basindika Bombardier ng'esisa amafuta. Nalisiranga nnyonyi esika amafuta nasooka giraba Uganda bannange. Nti ennyonyi esisa amafuta bali mu gisindika. Ne baddira bana abaana abakola wali ku airport ab'emigugu ne babayita muje tusindika ennyonyi esise. Mu Uganda nane Uganda mukimanyi nti mu nsi yonna eri yokka. Mu Uganda mu nsi yonna eri yokka ngenda okulaba abasajja basindika ennyonyi mbwesise. Kati nga bagamba nti wategana tuuka eri wansi mu tanka mu ngero ginyenyanyenyamu. Bombardier zagenda zifa bwe zityo. Naye nga mujjukire Bombardier bazijja Canada. Ababa wennyonyi ezo tebabawaza abasaabaze. Baba wa Bombardier nga Bombardier za kufuuyira birime, mwanyi, kufuuyira gundi muwemba, kufuuyira kasooli. Obunyonyi buno obeera mu bbanga abagundi aba-Canada babukozesa nnyo mu agriculture bufuuyira ebirime. Bajukira Canada erima nnyo balima omuwemba balima omuwemba balima emmwanyi balima kawo. Kati munaye ennyonyi gye babawa okufuuyiza ebirime bwe baatuuka wano nga bagiteekamu basaabaze. Kakati bwe bagiteekamu abasaabaze zagenda zigira mpola. Kati eno tegenda kubanga Bombardier yaffe Kawempe North Chopper. Yaffe egenda kubeera yanjawulo nnyo. Nolwekyo ge mawulire Mr. Update genjagadde okubawa ku lunaku luno olw'okusatu aga Fred Kajubirumbuye ate nawo we tutuuse mu kulaba nga ekitundu kyaffe ekya Kawempe North tukirobingira kibeere mu mbeera eyagaza. Nolwekyo yembeera eriwo mwongere okubeera nga mutayipinga message mugisindike ku namba eyo gye mbawadde tulwanire muganda waffe Fred Kajubirumbuye because watali ebintu bingi nnyo byesibye. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mr. Update wanabaawo update eguddewo era nja kujja njibategeeze mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Mubeere bulungi mweraba.